Omulungi ekumire kwa Rose Media Region kwanizo nakola nkobaze mujjo najjo tusakengala mukwana ya subscribe nze tuyanza nnyo tuyanzege ate nabana subscribing ontera ku notification abera ngofuna video mu budde amawulire mangi nnyo naye ng'olunaku lwa leero lubadde lwa Kabaka's birthday run era nga bannayuganda bangi beeyiye mu lubiri okudduka emisinde gya Kabaka naye kyasinze okutwewuunyisa bambi Honorable Mpuuga ye takyagadde kubanga abaana bonna babadde bamwogerera ebigambo nti yalya nga gwe bayimba musajja watu nsonyi awo okwebwalabwala ng'omulaba bambi tateredde ne bannayuganda lwaki mukola ebintu ebyo omusajja bamwogeredde abali mu kudduka nga bawozaani yalya Mpuuga yalya bannange musajja watu ye bambi emirembe tabadde najyo wabula nga Kabaka teyabaddeyo mu lubiri kubanga kigambibwa nti yagenze kujjanjabibwako oba kulaba ku basawo bwe ebweru w'eggwanga naye nga Semakookiro Omulangira wamu n'essanga lya Mbogo be babaddeyo ne maama Nabaloga be babaddeyo okusimbula emisinde egyo manyi bulijjo Kabaka yagisimbula naye leero kyatuuseewo nga bambi tali mu ggwanga wabula ate ye Lumbuye naleese bwino n'agamba nti waaliwo olukwe era kino Katikkiro ye yakibala bw'atyo manyi ye tebakwatanangako ebbanga lyonna era n'agamba ye yategese emisinde nga musanyufu nnyo olw'okuba nga Kabaka taliiwo nti tekibangawo omuntu gwe bakoledde birthday okukola ki obutabeera ku mukolo gwe naye nga kino nsuubira yabadde coincidence kubanga Kabaka ate naye aba alina okugenda okukola ki okufa ku bulamu bwe nga tanaba kufa ku birthday ate bano baba basobola okikwasaganya wabula abantu bangi bavuddeyo ne boogera ebyentoto ku nsonga eno sami naye asekeredde Mpuuga n'abantu balaba bangi nga bagamba nti ajja kukiwulira kati n'abaana ba NUP bannange bo bali baveeko kubanga era bakubyeyo n'ekinusu eky'ebitaano ne bateekamu omutwe gwa Mpuuga nti ye Mr. Kinusu kakati bannange abaana ba NUP weewuunya n'ogamba nti nno birthday run mubaddemu ba NUP bokka kyensuubira nga si kituufu kubanga n'aba NRM nabo babeera abantu bonna babeerayo naye bambi byo bwe bityo bwe bigenza ogenda kubanga obiraba ate ye Palaso naye yavuddewo bubi nnyo ne neighbor we ng'agamba amuteereddeko music mu kiseera ekyokwebaka oba obudde obw'ekiro mu matumbi budde wabula Palaso yamututte bubi nnyo nga kaguddeyo musajja muzungu oba mweru n'amugamba nti ye alina okukola kyayagala kuba ali mu nsi ye era ye ge mateeka naye nsubiraawo eyayogeddemu bubi kubanga bambi baneiba nabo baba basaana ne mukolaganira wamu naye nga bo bano bamayanja family tubamanyi bantu ba ntalo bo omugwamu oba oyina kukola ki kumwetegula kubanga bo tebasaaga naye nga ngenda kuba nkutera video zonna nga bwe zagenze mukwano naawe obeere ng'olabako Mukama omulungi akunkumire mbeera bulungi bye. Nesekereko maama agalifa nendeka struggle ono yasalawo kufuuka nkoko tesesemaka eridde naye ekitiibwa kigenda ekitiibwa mye tetuganye oba ddala towabba sente z'abanno ng'otyo zikusuuza emmundu mu kudduka emisinde gya Kabaka yaaki emmundu ebadde yeetaagisa please emmundu this is a necessary ow'emmundu tis a necessary nga tayambadde na t-shirt ya Airtel ow'emmundu tis necessary really ekitiibwa mye ne mye Yesu ye Mukama oye zero ojja zisesema ekido
ekido kyaffe. Bannange ndabye empuuga nenkakasa nti obubbi kibi newankubadde sente oba ozirina wazibba naye ekintu ky'obutayala mu bantu n'obeera mu bulamu bwe butyo nga toyala gwe omusajja yalina bajeti ya biliyoni 3 n'olaba nga nazino miliyoni 5 ozaagala mpuuga kyova olaba bannaye batukubiranga omululu nga tulowooza twawoozanga nti bannaye wennaakula nja kukuba maama ebyo byankubiriza kumbe bambi yali baba batutangira kati mpuuga kibooko teyanoga mu buto lengera mu bukulu weemutuusizza yatugamba tubugumya ku mimwa abo abaana nga baabugumizza ku mimwa aba people power oba oli awo nga bakugamba nti bakukozeemu ekinusu oba oli awo waliwo oli asoma amawulire mb'omukulu Mafayasi Mpuuga alabiddwako n'ekisawo kye ng'akuliita ne miliyoni 5 agenzeeko mu kaduuka ayagala ekitanda kya yero ani bakukozeemu eminusu oba oli awo nga toyinza kwala olaba kali akasajja akataswala akafere kabujimbo katuuka okugamba ne bwoba olina sente mmeka ogenda okuzirya ziwulya nga teziwo nga baakukedde naye ng'ate abyogera taswala nako talinamu wadde ak'obuntu akuba ne ddereeva w'amasasi n'amutta ng'ensi yonna eraba ne yeekangabiriza simanyi ebiwundu biri wano abitulagako ssimu osegera ne bw'oba olina sente mmeka ogenda okugirya kati Mpuuga bambi mutunulidde bwendi neŋŋamba Mpuuga bwange de mapuuga neŋŋamba eŋŋanga kali yalya zaaki olabye okulya mu bannayuganda olukwe wallahi newe bakuwa triliyoni kati ate kati sente enyuma etya nga gyoyita tebakuwa kitiibwa bakuvuma buvumi eyo sente yali enyumyeko awo sente banga etalina na mugaso gulyawo kubanga era ogenda kutuuka nga buli woyita bakufujja bufujja kyofulaba abantu abaana mubakubira omululu bannange nze ntunuulidde Mpuuga nendaba nga omwana wange nina omukubira omululu bannange omusajja ali mu bantu bwali alinga omuyimbi atidde siteegi omwami ono bwe yamaze okutunda emijoozi gye gyonna nazze n'enkola ekiwandiiko ku bwenyi bw'ekitabo ne mbagamba wali ogenzeeko ku birthday naye nga nannyini birthday taliiwo naye ng'omutegesi wa birthday musanyufu nnyo nakoze posti eyo nabadde nakakola posti ewayitawo eddakiika 30 wasanya kalo Charles Peter Mayiga najja nalikodinga video nabagamba nti enkola yaffe nga bwebeera bulijjo Ssaabasajja Kabaka atusimbula ku makya ekindeese wano olwaleero kubategeeza Ssaabasajja Kabaka yasiimye enkya n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga y'aba atuwuubira ng'atusimbula nga 21 Mugulansigo Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be abasawo baali beeta nga 21 Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be naye nga nze najja ne mbagambirawo de one nenkuba mission eyo nenjikuba nenjiwa ku ttaka ono n'akanya kutunda mijoozi gine ng'akimanyi nti omutanda tagenda kukola ki tagenda kubeera wonnyini mazaalibwa tugenda mu maaso okwongera okumwekebejja ate n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde so nga olunaku lw'emisinde lwali lumaze okulangirirwa Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ng'abasawo bamaliriza okulondoola ensonga z'obujjanjabi n'ayogedde n'Omuteregga nga musanyufu olw'engeri abantu ab'enjawulo muli Pulezidenti Museveni tonyumya bujwanga kavudde kutandika kata ntukyali mu kigulalo ki banjabo ne bassebo abalangira n'abambejja basaava ne bannaava ndooza mutegedde omwami ono yategeera bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka yafuluma eggwanga
Niyo okuba nti ffe Abaganda obone tetubutambule ko Ssaabasajja Kabeya yatuga takyalina obuyinza tabulina. Omwami ono yabuwamba n'abalaga obulere bwonna ng'atandise okutambula bw'omu ng'agenda alambula ebifo by'enjawulo era temwakimanya. Omwami ono baamugoba dda emirundi enfunda eziwera. Tukimanyi bulungi nnyo nti Omulangira Richard Ssemakookiro waba atudde y'entebe ya kitalo abalina okutuula. Naye omukulu ono mu kuswaza empologomento kyakoze mwenna temwakirabye. Kankibalage ensi etegeere nti bano abasajja okuli David Wasajja okuli Mayiga n'okuli eyeeyita Omumbejja oba Lubuga wa Kabaka Agnes Naabaluga kyebakoze nga kikyamu. N'ositula empologoma ya Buganda n'ogituuze wasembayo ento ng'ate weetudde terina kuseetuka. Mulabe bulungi nnyo abo kyemuteetegereza. Tukyalumbuye obulamu bugamba ki? Kansubire oli bulungi. Akantu kano saakategedde. Lwaki ono omwana bamugye mu ntebe ye ne bateekawo guno omuzingiriisa. Omwana Mayiga ng'agoba omwana oyo. Ate n'oli bw'abadde ajja okumuwaaki haaga amukutte bukwasi ku ttama. Njagala okumanya kiki kino. Gwe Kakensa waffe tubadde tusaba otubuulireko kitegeeza ki? Nothing they can do, bro. Unless the way you're talking is respectful, and we can respect that. And I mean, I don't know. I mean, it's not my country. It's not my rules. But in France, when I go there, they treat me like shit as well. But I'm not telling you that. But I don't complain because I'm in France. When you come to Uganda and we eat dogs, you better start eating some motherfucking dogs. And stop thinking you come to Uganda and run Uganda, then go back to France. I even need a visa to come to France, bro. You requested the visa at arrival or on departure. When I'm going there, all my homies can't even go there and enjoy it. And you're here, you better learn to enjoy it, brother, and respect the natives. We make the rules here. Ain't no other person coming anymore to change the rules around here. Come on. Yeah, man. No real shit. If he wants to hear it, we'll give it. I mean, you give it to everybody in Uganda. It's just sad.